nfa ngambadde mu kamooli nembalengera abeevuma ne beevuma abavuma ne bavuma abalwana ne balwana ne mwerangira ne mwewemula ne munsalako omugambo ngambalaba. Omuntu asobola okuloga katugeze kati Farida Nakazibwe yalaze omwana we mu kamera nti eri omuntu asobola okuloga omwana wa Farida Nakazibwe oyo n'azolowalira ddala ng'alabula ekifaananyi n'azolowalira ddala n'agongobala n'aggwamu n'akola ati ekitegeeza si birungi byakulaga baana ku mitimbagano bakazi basajja nga bano abantu bakola. Nkugambe si kirungi, buli kintu kyonna ekirungi si kirungi kirangirira. Buli kintu kyonna ekirungi goba abantu bameka bolaya bazzi balangira nafunye kino nga baagwa. Bonna baagwa bwadde. Bonna baagwa. Nze ndi kino ndi mugagga ndi kino mpadde gundi benzi muwadde kino nga baagwa. Abantu baluza abaana b'abantu, abantu basiranyiza abaana b'abantu. Tojja kubeera naye tojja ne mwawukana. Newa omwaka mulamba to myself and to my kids, especially my son. Njagala mbeerewo in his first 6 months fully. Nasina wadde akanseguddeko kwekati. So he's now 5 months. He's a big boy. Yeah, very, very big boy. Very, very lovely, and I praise God for it. Yeah. Abantu baye abanenganza ati mwanda gisanyine ngombo nali simanyi nti mwana mwali munjagalisa ebyani dance. Ai, lwaki mwali musirise? Lwaki mwasirika mwali ngambidde osinene ensonga ezo nasikola kodde. But yes, I got my son. Thank you so much to everybody who played a role. Hey, mbozi ndijibawa someday. But yeah, Wendy, define I'm pushing on, and I'll be back soon. I will be back. Nenge chinza kundeta ralero is to appreciate you. Thank you so much. Mukazi gwe va ku mwana wa banno. Mukazi gwe oli too much. Mukazi gwe umuze ko sigwa soso kuba n'obukyala. Si buli azaala nti abeera omuganzi. Si buli azaala abaana nti aba wa kitalo nga bolowooza. Toli wa kitalo nga bolowooza namwe muzadde abaana balenzi. Je mukomye okutulugunya abaana b'abantu abalenzi. Abaana mwe bagenda tomera challenge ezo. Njagala mbabuli ebibi bye mukola abantu libeera bbanja. Ebikolo bye mukoze ku bantu n'ebigambo bye mwogerera abantu libeera bbanja. Era lino okusasulwa. Era lino disasulwa mulyo gwokera ku nsi gusooka. Omulyo gwokeza abantu ku nsi kono kyabala batambula nga lawunda bali bati. Omusajja ndabirira mulala nnyo mukwano. Sente zo zaagula mu poloti baby. Sali ako yadde 10. Ate wali wakayita weera omwezi gumu ne banziba. Ninga nyina okuzaawo ebintu bye babba. Baby sente zo zaagula poloti. I parent. Yeah, neto fayo mwako kujja inshallah baguna sira togenda kudamu kusasira rent. Omwako kujja ogenda sasira bana go school fees. Yeah. Maulana kasozo wenga very ignorant. Ane kalembo wasoma. Wala bana iba school drop out. Temwina magazine. Omuvubuka wa muno bakono ogenda. Omuvubuka nakuno bakono akukowa. Omuvubuka omutute mukote mirundi. Omutadde akarabaka sede milioni 10 azikuwadde. Azewoze na bwewozi. Bamukutenga embuga bamusikambudde omusajja gwazala mu abaana. Swadde asalukuse. Okyamwagaza kikitibwa kikyo kyanoonya. Muleke yekolebe yekola bafuka kimpemempe mo bakola ati bafuka sabisakiso. Wa muchawa. Okay, twalugenda kembale. Mwana wa bendi mukazi okonjako ng'olirangako. Yango jewe mmerero tumanyira. Plandi muleko plandi mukuza. Plandi muleko ne plandi mukuza otulaba. Mbalaba. Social media boogera ki? Wali wabakuza abalala abagala okweyongerako please. Ono mwali wamala. Sajja agamba omuntu omu. Endebera yani. Ndakadde omusibo tewomba. Kati go ono wacha yamba lero. Lero nenga yake nyanya anonyanga ijagenda. Wali mukukwata, wali musiru. Mere yo tukole. Wowe nyini ngoga ntebiwo mu bitusibyeko. Nayo mwana. Bankukisera kuba mutya na minister ndaba. Ene nyambala minister abakula bisawa. Ali minister. Minister aliko. Ofuse hajati. Education style. Ezo si minister. Mutwala nene yata. Yangambya mpala wakwe. Nege nyini kamanyi mwatu ukayo. Nyamkwala wakenzi. Nyamkwala wakenzi.